Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Breaking news. Kino kyemmanya abasinga muyinza okuba temunnakimanya naye njagadde okujja ate nkibategeeza. Oluvannyuma lw'okulayiza Samia Suluhu, Abatanzania abaali beekalakaasa abamu bagamba nga bassizza omuliro era Samia finally bamulese abeerenga abafuga. According to the news we are getting, ladies and gentlemen, at the Gen Zs, abavubuka abato ab'embavu mu ggwanga erya Tanzania bateeseteese okwekalakaasa kwe bayise 9th December mega protest. Now, ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwa December guno omwaka, that is next month, Abatanzania bateeseteese okwekalakaasa okwegugunga mu ggwanga lyonna lyonna. Ensonga gye bawa bagamba nti Samia Suluhu talina kuba president wa ggwanga lya Tanzania. Era bateeseteese okumaakinga mpaka mu State House. Abatanzania bajenziza abavubuka okuva mu different regions and districts bagambye ku lunaku lw'omwezi, ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwa December bagenda kumaakinga from different parts nga ba center point is ekibuga kya Dodoma ewali amaka g'obwa president Samia Suluhu w'atuula. Ensonga lwaki bagenda protestinga bagamba nti Samia Suluhu akoze ebibi bingi nnyo ku Batanzania mu myaka 4 gy'afugidde. So bwe bamukkiriza okweyongera emyaka emirala 5, they don't know kiki ekigenda okubaawo. Oli yeebuuza lwaki Abatanzania balonze 9th December okwekalakaasa. Eggwanga lya Tanzania gwe ssebo bannya bandaba lyafuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa December. Independence Day ya Tanzania eriyo nga 9th December. Buli 9th December Abatanzania celebrating their independence. Now, Abatanzania bagamba tugenda kukozesa this day okuva mu buwambe bwe tulimu, era babasinga kati bagamba ba Gen Zs nti tetunaba kubeera free. Tukyali under military rule. Tukyali under dictatorship regime. So, for us to be free, we have to use that day, the so-called Independence Day, okubanga tujjako nakyemalira mu ggwanga lyaffe. So, they are organizing protests from different parts of the country. Many of us thought Tanzanians are coward people. Tanzanians are lazy people. But of course, what happened mu ggwanga erya Tanzania in the 5-day protests ze baalina ku lunaku lw'okulonda, it clearly speaks volume nti Abatanzania, they are not ready for any nonsense. Emu ku nsonga lwaki Abatanzania bagamba we have to protest on that day, 9th December, lwe Balangiridde, bagamba nti very many of their comrades were shot and killed mu protests ezaaliwo. Ekisinga okubaluma n'okubamalamu amaanyi nti abantu abaabakuba baali basajja nga bambadde leya nga tebalina mu uniform. Ekifaananyi ky'olengera ku screen yawo kyapositingibwa omukutu ogwa BBC. Those were some of the men that were dressed in layer nga batambula n'emmundu ku streets za Tanzania, ku streets za Dodoma, abakuba abaana, abakuba Abatanzania. It is confirmed over 3,000 Tanzanians are confirmed dead. According to sources in Tanzania, they are saying nti batandise okudiginga mass graves, batandise okusima ebinnya nga baziikamu emirambo gy'abantu abattibwa. Ensonga lwaki bakola kino mbu, they don't want the public to know that many people were killed. But of course, as we talk right now, a number that has been confirmed so far, it is 3,000 Tanzanians were killed in the 5-day protests Abatanzania ze baaliko. Police egenze ku buli muntu aina security camera ku kizimbe kye nga ebalagira okudelitinga footage yenna. BBC, CNN ne Al Jazeera kosa ne DW bali mu organizinga a mega documentary egenda okulaga what exactly happened in Tanzania. So, mwenna abalaba ku document eyaliwo mu November massacres, mu November 18th, 2021 lwe batta abantu e Kampala, abalaba documentary eyo, abalaba documentary eyali mu Kenya ku Gen Z protests
Of course, BBC is compiling a whole lot. CNN is also compiling. So bagenda kuba releasing that document mubanga tono new from now. Now, mu Tanzania gwe sebo banya bandaba, most of the bloggers were silenced. But of course there is that one blogger omukyalo oyo amanyikibwa nga Mange. That woman Yomu Mange Kimambi is the only Tanzanian blogger that is based in the US asigadde nga akyalwanyisa government ya Samia Suluhu. And of course Attorney General w'eggwanga lya Tanzania ya issuing the order to extradite this woman from US bamulete bamuvunaane mu ggwanga lya Tanzania mbu abadde nga inciting violence. Ono mukyala yatandika okulwanyisa Samia Suluhu nga tebanaba nagenda mu kulonda nga demanding for electoral reforms, ensonga eyasibya Tundu Lissu, main opposition leader. Ono mukyala yagiremerako era okwekalakasa kwonna ye mukyala yekka abadde afulumya footage of whatever has been happening in Tanzania. Era kigambibwa nti abadde alina sources ze munda mu Tanzania nga zisasula ne ssente, agamba mukwate buli kimu mukituwe, tugenda compilinga a whole lot tetugenda okukozesa okuba nga tupininga omukyala ono Samia Suluhu. So the government of Tanzania is looking for this woman that is based in USA. Baagala bamukwate, baagala bamutwale mu Tanzania abeere nga awenemba n'emisango egy'oku inciting violence mu Tanzania. Police ye Tanzania ne government ye Tanzania yasazeewo okusindikira buli mu Tanzania ali mu ggwanga lya Tanzania nga ayina essimu message eyo. Ennaku z'omwezi nga 3 Novemba guno omwezi nga bamaze okulayiza Samia Suluhu, police yasindikira buli mu Tanzania message eyo ng'emutegeeza message eri mu Lutanzania mu Luswahili, naye eyagimpereza yagezezzaako okunvunulira n'agamba message etegeeza nti buli muntu yenna eyakutte video mu protests police emukugira obutasharinga video ezo. Now webazizzaako internet, so many videos started circulating. Kigambibwa nti police ne government yasazeewo okulumba buli ddwaliro eri mu Tanzania nga bajjayo abantu abaafudde nga babatwala babakweka in mass graves. Now different people in Tanzania have started demanding for the immediate release. Over 100 people were charged with treason. Abo abakwatibwa nga beekalakaasa era ne batwalibwa kwa remand. So a lot is happening. Of course, compiling all that, Tanzanians have decided nti on the 9th of December, when Tanzania is supposed to be celebrating her independence, Tanzanians are saying we are going to protest. They are organizing a mega Gen Z protest. As in a mega Gen Z protest. Era different posters have been circulating all over social media. Abana batanse no zitimba mu Tanzania. There are so many places in Tanzania right now that are still under curfew. However much bagamba curfew was uplifted. Ne waliwo ebifo ebimu mu Tanzania ebikyali under curfew. Ekisinga okwewunyisa Abannakenya olwawulidde nti wagenda bbeerayo mega Gen Z protest on 9th of December ku Independence Day ya Tanzania. Abannakenya nabo bagambye tugenda kubanga tu demonstratinga naffe tu protestinga mu Nairobi, Mombasa, Kisumu and all other parts of Kenya. Bagamba they are going to also protest nga bayimirira wamu n'aba Tanzania. So simanyi wawo kireka Uganda, naye Uganda at least ife tuyina ensonga yaffe enkulu tugamba nti yes, we would love to join them as Ugandans in the protest. But tuyina ate naffe kye tuliko ate nga kigenda tukasuka ku kiri. So Ugandans, we have not had any activists yet that are confirming to join the protest that is going to be happening in Tanzania on the 9th of December the next month. So Samia Suluhu at the moment kigambibwa nti so many Tanzanians are trying to compile a whole lot file okubanga batwala Samia Suluhu mu ICC, International Criminal Court, okubanga awere nnemba n'emisango egy'okutuusa ku Batanzania obulabe.
So a lot is happening, and of course we shall be compiling so much for you. Just make sure you subscribe, tap the notification bell, and of course follow and share the video to as many people as you can. This is the news for you. Thank you so much. Kwatagane later on.